agulumizibwe nnyo ayi Katonda waffe atenderezebwenga aweebwe ekitiibwa ebitonde bye byonna bimusinzenga nga biyitira ddala mu butonde bwabyo. Abaganda bange abooluganda ab'emikwano bajjajja b'abaana olwaleero mwe mundeese okubaako ensonga zenjogerako ezikwatagana ku bujjajjaffe. Ensonga zino nga za mukulembeze waffe Nnaalongo Nansamba Mutongole eyajja okulabika nti abakulembera era abateekerateekera musobole okweyagalira mu busawo bwammwe obw'ekinnansi, musobole okubeera nga mulina at least bwe musangibwa okuva mu madisitulikiti gammwe okutuukira ddala ku kitebe ekyo ekyabasawo nga kizimbiddwa era kiteekeddwateekeddwa. Kale nno tubategeeza era tubakoowoola buli kaseera okulabika nti nno mujja ndi national coordinator gwe yonna yonna gy'oli, oba oli Ggulu oba oli Bunyolo oba oli Mwankole oba oli Luddawa, noonya bunoonya nnamba yange eyo kuva ku nnamba eyo gy'olaba osobole okulabika nti otuuka era nkutuusa eri pulezidenti ate tusobole okubaako bituteekateeka nga bajjajja b'abaana gye muli eyo. Nammwe abakkiririza mu buwangwa, olina Ssinzizo, olina Lubiri, olina Lusozi, olina Kigabiro n'ebintu ebirala ebifaanaganya bwe bityo. Jangu tuleere nga tukwatagana osobole okuteekawo obukuumi. Oyo yekka pulezidenti anaasobola okulabika nti akuuma ekyo ky'olina, kubanga baalooya weebali n'abannabateekerateekera weebali. Abantu mulina entalo eyo. Abantu beetaaga kulabika nti basomesebwa n'okubategeeza nti ono ali kino na kino, kubanga tebakumanyi so tukutegeera okulabika nti tutegeera bulungi. Kale nno ofiisi za Nnaalongo Nansamba Mutongole zisangibwa Lugoba ku Kyennabweru. Gwe kasita obeera ng'ovudde Bwayise n'okwata ekyennabweru n'ovuga n'otuuka e Lugoba we zikyukira nga wakayisa Lugoba high school, ogenda kulabika nti n'otuuka bulungi awali ofiisi, okuba bukubi ssimu nembeera nga nkulagirira awali edi office wogenda okutusanga osobole okulabika nti ofune bye weetaaga. Eyeetaaga ekiwandiiko ekikwogerako ekikutegeeza eri bannamateeka nti nange guno gwe mulimo gwenkola, ebiwandiiko bibeerawo ku ofiisi. Ate n'oyo eyeetaaga okulabika nti alina abo baakulembera oba yeetaaga okulabika nti akulembera banne oba okwegattira awamu tusobole ffenna okutambula awamu, mwenna tubakoowola n'ab'ebibiina ebirala, kubanga omulimu oguliwo era omulamu oguliwo ffenna kulabika nti tuli ekintu kimu era nga ffenna twogera eddoboozi lyerimu. Kale nikyo tuba tubakoowoola mujje. Nze Omulanzi Yibanda Kakoma ka kutunda UNESCO olwa Nnaalongo Nansamba Omutongole okumukwaasaganyizaako emirimu egyo weewala. Obusinge abatabaazi, obusinge abaheereza, obusinge ntumwa z'Imana, ndabaramutsa mu izina ry'Imana yacu. Obusinge amazina ndi Nandawula k'obusinge abenshi muzi nka Mama Afrika. Obusinge ndi hano kubamenyesha ko dufite umuyobozi utuyobora twebwe nk'abaganga bavurira muri Buhangwa, nk'abahereza b'abamarayika n'abandi baganga bose, utuyobora waje nka President General wacu witwa Nnaalongo Nansamba Mutongole. Mu by'ukuri atuye hano muri Kampala kandi n'abenshi muramuzi, afite urugo nangwa se ururembo muri Cyotera. Muhereza ntumwa, ndashaka kukumenyesha yuko dufite ibyandiko byagufasha mu buhereza bwawe nangwa se mu itorero cyangwa se rwita urusengero. Mu by'ukuri dufite ibyandiko bizima, ibyandiko bidafite nangwa n'ikibuburaho nangwa na gake, kuko uyu muyobozi wacu Nnaalongo Nansamba niwe watoranyijwe kuba atanga ibyandiko hano muri Bugande nangwa se muri Uganda, ibyandiko bikwiranye n'abahereza nangwa se n'amasengero ajyanye na Buhangwa. Ubusinge byo kububwira nangwa se ugusobanurira nangwa se kumenyesha ni je vice president we. Bavandimwe mutarushywa n'ibyandiko, bidafite ibyandiko abayobozi bo ku bice dukoreramo baraturushya, ariko iyo ufite ibyandiko nizeye yuko ubizi ko aba ari amahoro. Ubusinge nimuze dukorane na Nnaalongo Nansamba, ni umubyeyi kandi ibyo akora arabisobanukiwe kandi yaremerewe muri Uganda kuba atanga ibyandiko. Ubusinge bahereza, ubusinge ntumwa z'Imana, ndabifuriza ubusinge, nimugume mu businge mushobore guhorana ubusinge.